13, Nelly Manora, NRM 13. Kale. To NALJ at Station should be done. Abu Huntington -02 Segai Lukman Independent 01 Sentango Ivan Independent 00 Wamala Joseph Independent 17. Well, was looking the largest number of votes to be elected candidate for Sugar 1 in Sugar Town Council. A to B, Nalomansi Aida, Yamulemye Muhammad DP 405. Accordingly, as returning officer for Mukono Electoral District, and according to Section 147(1) of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Yamulemye Muhammad was obtained the largest number of votes to be elected candidate for 10 Council Ward electoral area. Councillor. DJ Tunak Kasule One Church, Nalomansi Hadid, Mutibwa Dixon, NRM 6729. Accordingly, as returning officer for Mukono Electoral District and according to Section 123(9) of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Mutibwa Dixon Kaja was obtained the largest number of votes to be the elected candidate for Nama electoral area, Mukono Electoral District. This is for Nachisunga. Independent 2080. Maweje Vane No 2468. Mufua Steven NRM 4792. Musede Samson FDC 59. Musilipwa Asman Haruna DP 899. Accordingly, as returning officer for Mukono Electoral District and according to Section 123(9) of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Mufua Steven was obtained the largest number of votes to be elected candidate for Nachisunga electoral area, Mukono Electoral District. This is for Nabuje. The total number valid Namujali Douglas NRM 2602. Accordingly, as returning officer for Mukono Electoral District and according to Section 123(9) of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Namujali Douglas was obtained the largest number of votes to be the elected candidate for Namatawa Town Council Electoral Area, Mukono Electoral District. Katosi Town Council. The total number of valid votes cast for each of the candidates is as follows. Batesa Chironad, no, 1,820.
Walugende Samueli Mayinja, Independent 658. Wanyama Robert Mbogo, NRM 2042. Accordingly, as returning officer for Mukono Electoral District and accordance with Section 123(9) of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Wanyama Robert kati erinnya amanya gange nze Mulwana Joseph ndi musanyufu nnyo okulaba ng'ensonga gye natandika Mukama Katonda agigusizza kubanga nze mbadde nina kyendaba ekimiisinga mu kasawo omwo ngenda kugatta abavubuka owulidde mbayite mbabuuze buzibu ki Kabimbiri ennonze Kasawo ennonze Kasenge ennonze nze ngenda kukolanga bbalaza sigenda kusalanga wonzekka ngenda bayita mbabuuze buzibu ki kwetaaga ki nsobole okulaba nga buli muvubuka mujjamu kikyayina experience kijoyina tusobola gattako ki ate ensake akasente wekajja nga nkoze budget there is a balanced budget, there is a fixed budget, and there is a surplus. Kati we makoze budget yange ya council nga ndaba eri even etambula nsobola okugamba let me preserve this making it abavubuka abange bafuna ekyokukola njagendanga mu kanaabe ngeezo manyi nti kiki kye beetaaga akuuma ako kasente mmeka mpite mu bantu mbagaganga abamuga munaye abavubuka tulina bangi mu kifo kye bandikoze ng'effujjo n'okubba abantu lwaki tompayo emitwalo 10 n'olyampeyo 10 mbagazalinye ngule yakuuma awo ngule wakuuma manye nti dimandi eriwo ewaffe abavubuka basobola okukola bulooka ezo ziri artificial ngambe kiki ekibulawo ettaka eryo weeriri nyinza okuteekawo ettaka nenteekawo nemmanya nti kati katutandika okuba bulooka ezo ziri artificial batandika okuzitukulako mu kitundu kubanga ettaka webikolwa weebiri nina ebintu bingi nnyo byempulaningi abavubuka ekisooka nze ndi musajja mulimi ngenda kubaagaza ekirime kya kooko buli muvubuka ayina akataka ka kooko sigenda mukkirizanga katunda kubanga ofisi ejjanga kujja wange bw'ojjanga oyagala kutunda nkugamba totunda lwansonga njagala ogulenda oku at least osimbe ku kooko oyo wayite emyaka 3 ofune ku sente nze kyengenda okujja Kasawo saagala muvubuka yenna nga yeesobola okutunda kyayina ng'ettaka mb'okugula bodaboda ngenda mugamba nga wootunze wali simba kooko ajjagula bodaboda zonna zokola ki zoyagala sebe ebintu byonna nina bingi n'obwongo muno mpulira nga njagala kutandika kukolera bantu sirina buzibu taata wange Richard nze kansala akiikirira ekibuga ky'e Namawojjolo kozi kusookera ddala neebaza Mukama Katonda kuba nti abaddewo wakati wange naddala mu mbeera oba olyawo ey'okunoonya akalulu n'ey'okubeera nga nnondebwa naye oba olyawo challenge gye ntunuulidde gye nfunyeemu kwe kubeera nga mpangudde akalulu nga gwe mbadde nvuganya naye mu musingo obululu nga mu musingo obululu 4-5 n'ekikwewuunyisa nti ngenza okugenda okutuuka ku kakiiko k'ebyokulonda ng'ate gwe mpangudde obululu 4-5 ow'ekibiina kya NRM ng'ate yansooseeyo ku ttale center nga ye yatudde dda mu katebe so kindeetedde okweraliikirira n'obunkenke obutagambika oluvannyuma lw'okulaba ng'akukuta wano nawali ng'asisinkana abantu abamu ab'enjawulo so neebaza nti akakiiko k'ebyokulonda tikabadde ka mazima gye ndi ne kakkiriza okulaba nga kannangirira okubeera nga nsigaza obuwanguzi bwange obwa kansala bw'omuluka gw'e Namawojjolo so kyekyo kyebazizza mukyalo oyo yebale kuyimirirawo n'abeera nga nnangirira. Erinnya lyange nze Saalongo Mutibwa Dickson Nkajja chairman w'eggombolola ly'e Nama Omulonde.
Eggombola ly'e Nnama lirina ebyala 46, lirina emiruka 6, gombolola erikula. Eggombola ly'e Nnama lirinaanye Mukono Central Division. Oba okkirira wali n'otuuka ku Igala oba oli mu ggombolola y'e Nnama. Bw'ogenda wano n'otuuka ku Global School oba oli mu ggombolola y'e Nnama. So basebo ne bannyabo neebaza nnyo nnyini ddala abantu b'eggombola ly'e Nnama okunteekamu obwesige ne bampa obululu obungi bwe nafunye. Naye ng'ekimu ku kyampeesezza obululu ye koozi yange bwe nannyonnyodde abantu b'e Nnama ekigendererwa kyange bantegedde bulungi. Obuweereza bubadde buganye okutuuka ku bantu bannannama. Abakulembeze nga balinga miti gy'amasannyalaze nga bayimirira eri ne baleka eno abantu be balina okukolera emirimu ne babaleka mu bbanga nga bo beefaako bokka ng'abantu tebafuna services. So tuzze okutereezaamu mu mpeereza, tusuubira nti bwe tunaatereeza mu mpeereza obuweereza bugenda tutambula bulungi n'omuntu wa bulijjo afunemu, kubanga omuntu wa bulijjo yalonda omukulembeze ng'amanyi nti alina omufunamu ebyo by'alina omufunamu. So neebaza nnyo nnyini ddala akakiiko k'ebyokulonda, nze chairman gwe Kasooso olangirira wano e Mukono, era nabo tubeebaza olw'omulimu omulungi gwe bakoze. Ate ne neebaza nabo bonna be navuganyizza nabo abantu ababadde abantu 3 okukkiriza nti bawanguddwa, kubanga lwengi gye nabakubye ne bwe batunula mu bbanga enfuufu tebasobola giraba. So abantu bannama mwebale nnyo, mwebalire ddala kunteekamu bwesige. Oye, NRM juu. NRM juu. Mbongo juu zaidi. Njagala kwebaza Katonda ku lunaku luno lwakoze n'okwebaza abalonzi mu ggombolola y'e Namuganga abantaddemu obwesigwa olunaku lwa leero okubanga nnangiriddwa nga ssentebe ow'erusi ey'okusatu mu ggombolola y'e Namuganga. Njagala kutegeeza abantu bonna naddala abannonze oba abo abatasobodde kulonda nze, mbakakasa kati ndi mukulembeze wa bonna, era nsaba na buli mukulembeze yenna alondeddwa olwaleero mu ggwanga lyonna akkirize abamulonze n'abatamulonze bonna abakolere. N'entalo zonna ezibaddewo mu byobufuzi byonna ebyo tubyerabire, kubanga buli muntu abadde anoonya kifo kino n'abawagizi be, naye ekyo kyawedde. Mukama Katonda amanya gange nze Dawson Kyakuwa Ssekyanzi, ssentebe w'eggombolola y'e Namuganga okuva olwaleero 2026 2031. Kansala Yamulemye Muhammad DP 405. Accordingly, as returning officer for Mukono Electoral District, and according to Section 147(1) of the Local Governance Act, Cap 138, I declare Yamulemye Muhammad, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for 10 Townsend Ward electoral area.